Omwami ono yabeererayo nno ddala n'embeeramu ogw'omwenda ogw'10 Novemba Desemba ng'ennaku z'omwezi 6 nnyina essimu eyankubirwa omukyala nga ŋŋamba Esi. Kati bwe yampita Esi alina erinnya lye yampita, kati erinnya lye yampita being nti omwami ono musiraamu alina erinnya lye yali yampa ery'ekisiraamu kanneeyite Shanita. Kati n'aŋŋamba Shanita oli luddawa? Ne mugamba ndi ku mulimu. Oli bulungi? Ko nze ndi bulungi. Naye nze yali talina muganda n'omu gwe yali annyanjulidde. Naye ng'akabanga katono ke nali mmaze naye wano mu Uganda, omwami ono ye muntu gwe baakubiranga essimu n'abuuka mu vanirawo ne yeesiba ttawero n'adda wali ku dayiningi n'atandika okwogera ku ssimu ne ku vidiyo koolo n'omukyala omulala. Bw'amala okunyumya ku ssimu n'okusinda mukwano n'omukyala omulala ku ssimu ku vidiyo koolo nga boogera byonna obiwulira, n'alyoka akomawo adde ku ggulu lye eryavanya lye yali alese. Nagatta ebintu bingi ne ngamba omuntu ono. Nensooka nenetekamuddinayo ne ngamba njamuwa omukisa bwe tunaaba buli omu avudde ku kyeyo gy'ali tuddemu tukwatagane mu nsooka endabe. Kati nze bwe yakomyewo Desemba w'omwaka oguwedde ne mbagamba bwe ya myezi ng'esatu eno emyezi 3 emabega fo bya Desemba 2025. Omwami ono yakomawo. Kati oyo omukyala bwe yampita n'aŋŋamba Shanita, ne mugamba wange kati nze bwe yampita erinnya eryo ne mmanyi omuntu ampisa erinnya eryo. N'aŋŋamba nze mulamu, ne mugamba nkutegedde naye nga talina mulamu n'omu gwe yali annyanjulidde. Era tulina ne muganda erimu gwe twasala nga nva ku internal affairs. N'aŋŋamba genda wali n'antuma n'aŋŋamba nveewo nga tusanze muganda wa mulenzi. Ne babako bwe baanyumya alina ebintu bye yantuma ku waliwo shere eri awo oba shere whatever. Abo bagenze ku internal affairs waliwo shere eri awo ng'otambula okomawo like Kampala Road. Kati waliwo shere eri awo yantuma n'aŋŋamba sooka ogendeko ongulire kino na kino. Kati ze bwe nnadda ne mmanya mu magezi nti owa yalabika ng'obeewo like n'engeri gye nali neeyambalidde. Ndi mukyala ayambala ennyo empale zino baggy panties saagala nnyo binkwata ennyambala bino empale ebinenenene. Kati n'entambula nenvaawo ne mmanya alabika owaaye ne bwe beetaaga ne privacy ng'abantu balina bye banyumya. Nze bwe nagenda okugula bye yali amuzoba gaalina mazoba alina minati maidi sadda nafuna wentula ku shere bamala okunyumya brother we n'agenda naye n'ampita ne tugenda era onaawowe nga tugenda osanga twali tupaakinze emmotoka kyava ngamba munnanga I'm sorry I wasn't able to introduce you in front of my brother nsonga look at the way gy'oyambadde second toveirinze mutwe anti wulira red flag. Nensirika awo nenyeza abaami like baba brother baffe abali ku mutimbagano kuno n'abataliko abasiraamu. Si buli muntu nti aba agenda kukyukirawo nga bw'oyagala abeere. Ekisooka eddiini oba togikuliddeemu that means omuntu oyo olina omukwata obulungi like olina omukonvinsinga olina okukimwagaza n'alyoka akyuka. Kati nze gwanyumiza ekitambaala I wasn't addicted ye ku veil naye nga kyembagambye ndi muntu atayambala nnyo bintu binkwata ate n'entambula. Ndi muntu ayambala ebintu ebiwanvu nze siraga ntumbwe wa bweru yadde siri musiraamu n'embeera ne bwe yali anyiga etya okuleka mu kaseera kali bwe nabeera mu bawala bali mu bbalawo nayambala bubi naye bwe nnakula nagamba sijja kuddamu kwambala bubi era sayambalako bubi sayambala kapati nti kankutte yali mpale nga nnene nga taddeko ne t-shirt nga nnene just enviiri nga zisibisa ate kwaliko na wiivu. Okitegeera woba ng'ofeeling insecure nze siataaki nga ddiini yonna wabula kibafa betta nga bagamba nti eddiini ey'Obuyisiraamu kiba kirina ogenda n'omuntu omusiraamu omuntu oyo aba tajja kuwa hard time tajja kujjukiza nti tolina fuluma nga tobisse mutwe like tajja kumenya. Kati nze ono ye nali nja mumenya olwansonga ebiwanvu mbyambala nze ese siraga ntumbwe bweru naye omuntu ekitambala kinnumya omutwe like seriously okuleka nga nsuuliriddeko busuulirizi kinnumya omutwe kinnumya amatu naye bwe neesuulirirako bwe nti nembeera ng'enviiri nzibikidde munda like nga sisibye like byakupiininga siba nabuze mpezi na buno buveera abasiraamu bwe bambala ne ba like obukolebwa nga bwa butunge just akambala nako sikalinaamu buzibu ngoge mazima sijja balimba naye omuntu ono namanya nti ezo zonna red flag because he wasn't ready okundaga omuntu yenna wa family. Kati okudda ku business eno ntegeera ntya nti ono sister wa Mr. ono kamuyite ddi ntegeera ntya nti ye muganda we kuba yangamba nze mulamu wo Shanita oli ludda wakati erinnya liyampita nga Mr. erinnya liyampa ery'obusiraamu bwe yanfuna
ne mugamba ndi ku dduuka side kino mulagira wano ne wano nangamba okay tewali buzibu kanzije nkunone ne mugamba naye maama onannono otya oyina emmotoka oggulu nga mpulira kunnuma nangamba nyine emmotoka tewali buzibu mujja kungamba otandika otya okutrustinga stranger ku ssimu obudde bwali bwa misana secondly nga nze mwadde location wendi nga talina bulayi bwasobola kuntuusaako nti bwobuno era tewayitadde essaawa emmotoka nejja ne parking abula nalina neighbor wange atunda drinks bwali tutudde naye nga tulina era twaliko eno program ya Mr. Sozimo eyani eya Brother Dragon atadde mu bluetooth kati motoka bwe yayimira mu maaso gaffe neekuba kati bwe yakuba ku ssimu like namba neekuba ku ssimu nga ne namba sinsaving nga nali mankimu esembyayo digits 75 ate nga yeyankubiddeko bwe mala okunkubya netunuulira ate waliwo motoka epakinze mu maaso gange like neyakisa amatala nemmanya nti yoyinze kolo nenjijjako essimu nengirekera mukwano gwange nengenda ku mmotoka kati bwe natuuka ku mmotoka nakuza omwezi 6 Desemba ogw'omwaka oguwedde nenjugula ne mutolera salaamu omukyala nangamba muula yingira otuule kiki kati mba ngenda otuula bwenti nga bw'oneesigama ku mmotoka like kweyo like oliko passenger seat kati woweesigamira ku mutto ndaba balina ebintu babikkiriddewo tebitegeereka nze nembijjawo kati mu kubijjawo kumbe minisita bamuleese atudde mabega era sisita we kyava agamba surprise ekirabo kyo kikyo nkireese ne mugamba mama nga temwogera nga mojja omuntu mugambako n'abako kyafumba biki nze nga ndyoka ndaife boti nnoma yali twali tumaze over 4 years nga tetweraba nga nze ndyokayo I wasn't surprised simanyi lwaki I think nalitandise losing interest mu ye ng'onoonya furniture w'omulembe eyeesigika ate ng'agulikako omusanga ku Aisha Furniture Mart ebbanda twogera ku ntebe dining tables ebitanda center tables sideboards shoe racks furniture w'omumafumbiro na buli furniture yenna gwali olowoozezaako ekibajje ky'ekirooto kyo osobola okutusasula mu cash n'okitwala oba okusasula ku kibanja mpola okutuusa lw'okimalayo ng'oteekateeka omukolo gw'okwanjula ng'oyagala otwale furniture akuweesa ekitiibwa tandika kati olugendo lwo ng'okolagana ne Aisha Furniture Mart ebbanda olina furniture wo gw'oyagala okuddaabiriza tumukolako wamma ekibajje kyo ne kidda bujja okumanya ebisingawo basange ebbanda opposite n'ekipande kya Nabisuusa House oba yogera ne mama Aisha Najjemba ku noti 7 noti 5 nkagamu 94 noti 3 essimu noti 7 noti 5 nkagamu 94 noti 3 Aisha Furniture Mart ebbanda. I think nalitandise losing interest mu ye kuba engeri bazadde bange gye banyonyolamu engeri yatuukamu ewaka nengamba mama yadde tuli banaku tetulina but atudisrespectinga nnyo emboozi gyerina atera okuggwa naye mujja tuuka mulaba ejjoogo ly'omwami ono omusajja oyo nenetula nengenda yalonsonga yali atudde mabega nemuwahaga nabula okunsitula sawa nga oluziringa mu 12 nembagamba okay kansooke nyingize display lwansonga kaduuka kange natuuka essaawa nensuubula nenniigiina nenteekawo bulungi kaduuka kange ne kaggumira wamma nga kalabika bulungi kati nze nenzigalawo enzigi z'emmotoka zaabwe bannange mba ntuuka ku dduuka lyange bwenti nninnya ku shedi nga ne Mr. Nviirako emabega kumbe ono omuwala mukwano gwange ye mu kuvaawo essimu yagituuza ku kawunta kati ono omusajja azza ejjoogo lye eri omwaka ogwedde jjukira muwadde kyansi nnamba saagala mmenya mutima engeri gyambeereddewo kamulinda abeere ku ground nsooke nziremu mwetegereze naye nga nze ndina ku family already nagigendako kasi twatandika communicating nga ndaba emboozi ze eyagala eri kwegamba ddakiika emu yeekuusa ku kyokudda nengamba kati oba saalinnyo surprise yadde ono yamuleeta kati ono Mr. bwe yalinnya bw'ati ku dduuka kawunta ebeeramu jewelry bwe yatuuka yakwata bukwasa essimu ng'agiteeka mu kooti gy'ayambadde ng'essimu agiwamba ng'era addamu 2 mind kati ndi wa bizinensi ntandise ofuna abantu abankubira yadde nali sirina kipande kya dduuka nti kikino but nina abantu bange abalatandise abatonotono okumpagira essimu agitutta abantu baatandise okukuba essimu agiremedde mugamba leeta nkwate abantu bange takkiriza kwegamba essimu n'agiwambira ddala kati nze nensirika nengamba omusajja ono sigenda mulemerako kati tuba tuggala oluggi jjukira mponyera ye kasa yampambako essimu n'afuluma edduuka nengamba mukwano gwange nemugamba omwami ono ngenda mulimba nti essimu yo nti kale nga mugamba sooka mpe ku essimu yo ono teyalimba essimu n'agimpa nambuuza eyerudda nemugamba eri mukasawo jjukira ndi mukugalawo edduuka that means ka handbag lutambula nabo abakyala nali nkafulumiza nga kali awo katadde wansi nemugamba eri mu bbaga n'atinkula bbaga n'agiwunzika bw'ati n'aginyamisa nattu kuma n'abantu balaba nangamba essimu njagala nemugamba ndeka essimu yange yakadda tuli mu ntalo tuli mu kuyomba
not because nti nina kinali nkweka mu ssimu nti oba bwali bwenzi biki naye nga akimanyi kaakomyewo era agenda kudda mubiri kyokka ate kati essaawa eno nkula luli namuleka nga n'atambula naye wiiki nnamba n'atuuka okudda n'akugamba gundi abadde akubira n'akuteerako airtime n'atandika okukubira omukomo ng'essimu agikuteeredde mu lawudi ng'oyogera olinga ali ku pisto ezo zonna red flags n'enziraba naye nga mutabuliiko ono sijja sobola naye sijja musobola abasiraamu nansonyiwa okukozesa ekigambo eky'omutabuliiki si mwenna nti muli babi mulimu abantu abalina emitima egiriggumita ne mubamu n'abantu abali okay yes naye Mr. ali yansukkako so kale byawanvuwa n'angamba enjala emuluma simanyi asibye ava ku airport akooye kati nze bwe yangamba nti ava ku airport ne ngamba ye saawa zino nti ye nandaga akatabo ng'era kalaga stamp ekubiddwamu ng'ennaku z'omwezi Desemba nga laga yakatuuka nze saabifa nga tutula mu mmotoka omusajja ng'alemera essimu nga muvaako tutuuka omukwano gwange ali bweru yali yansinikirayo akakadde kamu emitwalo 3 nkamuterekere omuwala oyo nga nze namuna ku airport ne mutwala ewange ajja awumulyawo katono alyoke yeeyongereyo mu lugendo ewaabwe. In fact omuwala oyo yajja nga ennaku z'omwezi 4 Uganda Desemba la Mr. najja nga 6. Kati tuba tuli ku restaurant emu eddiridde Masi quality bedding zaawe nansana. Omukyala omwami kyanva agamba kyenva omusabisi ne mugamba leeta ngendezze ku ssente z'omwala omuwala oyo ali waka amuwe ssente ze bambyetetenkanya agende lwansonga kati okomyewo anansona nga nedda nze sigenda sula sina buzibu saamufaako lwansonga nali mmanyi alina bamadamu be oba alina mukyala we naye nga bibakingwedda luno nze nga neesirikira nga mugamba mpe essimu ng'essimu agiremera kyava apozinga emmere gye yali alya n'afuluma ne tugenda ku mobile money nangamba nsomera password nemugamba mpe essimu nshetting ezzeko ssente z'omwana essimu ngikuddize nangamba mpa password mpe ne pin sentence kugira essimu sigenda gikuwa essimu eba yegenda okutwawukanya shanita sigenda gikuwa lero essimu etwawukanye kunze kandi mugamba ssente tuzeeke tetuzijjaayo nga nange mbagumite ku ssimu yange ng'essimu tubireka munnange ng'essimu era wembeezuka ennaku z'omwezi 6 lwali lwa 6 siryerabira olunaku olwaddako baganda bange saasobola kugenda kaduuka kange kagula kola jjukira edduuka litandika butandisi n'ebintu tebitambula bulungi stress zibula okunzita nga omanyi bizinesi empya nali obulamu bwange seekozesangako emboozi yange yonna munze mugiwulira nga ntagalya amasaaluni g'amasaagi nzira muno nzira muli nga tudda nga bambuuza kati tudda wa ngo Mr. Gatudda wa kajjukira ennyumba nze nagifuna ng'ali bweru era tumize ennyumba tamanyi weeri nimba ne bavuga emmotoka ne tugenda paka waka bwe twatuukayo n'agamba nti njagala funa wuli kusaala biki kati nga Mr. yayogera kati sister we yali avuga emmotoka kyava amugamba naye naawe weebeerere mu baaba kati ono mukafiiri alina emisaalo baganda baffe ab'enzikiriza y'Obuyisiraamu mu nsi ya Katonda eno ffenna eyatutonda ali omu si born again si mu Adventist si Catholic si Protestant si Musiraamu eyatutonda ali omu omuntu yenna kwesaagana kazisobola kukyama maka g'abo abantu bakafiiri ekintu ekyo kibi era abantu abakikozesa kibi kuba omukyala yafuluma statement oyo mulamu wange n'aŋŋamba ono omukafiiri alina omusaalo ye amanyi ne gye batunula nga basaala naye namulaga makiwa nasirika mu nnyumba omwange mwalimu misaalo gyali ena mbuuza nga gyonna ogikozesa ki nina ensi gye nnalimu abantu abamu amaka abantu abamulayika abantu abamu bagabi kati nze eddwaliro nali nkolamu abantu banjagala bambi ate ennyala yange erina engeri erya sawundinga ddala ng'eri abasiraamu ne bampa ebintu kati okweyogeza like muganda we kyava agamba like Mr. kyava agamba omukyala oyo nno musiraamu ojja swala nga alina emisaalo mwegisukkamu ebiri era ne muganda nzira emisaalo gyali ebiri kwa baali babiri abagalusa ne ngikwata ne ngiteekaawo n'agamba baba njagala funa wuzo ekifo ky'okungamba nti oba muula njagala funa wuzo mpaka domola lwansonga waliwo washroom eri munda nze Nansha Beatrice okuva mu Dembere Properties and Associates kale ngenda baguza plot okutandika ddala ku miliyoni meka mbaguze n'ettaka mbaguze ebyapa okutandikira ddala ku miliyoni 10 ate nga tukkiriza installment tulina estate yaffe empya abe wakiso kwe bayita wakiso kona tubaleetedde estate yaffe 5 ku 10 byapa tewaliwo ndagaano tewaliwo 5 ku 5 tutandikira ku 5 ku 10 oli wadde mbogama njagala plot 2 njagala 3 njagala plot 4 soko bandagire ku view sagala ate neighborhood ate teri bantu okujjako nga gwe toyagala abantu baabo view mugiraba oli bulungi oli kasozi
mwabagamba njagala view njagala nga nnengera ekyalo kyonna amasomero weegali amazzi weegali amasannyalaze oyagala kuteeka wano kalinaayo oyagala kuteeka wano nnyumba z'abapangisa apartments ofiisi zaffe ziri awo Mengo opposite Apollo Kagwa ku Nayiga Sibya Ndala Plaza tubeerawo okuva Monday paka Friday. Waliwo showroom eri ebweru wabula omukyala yayitawo n'ava mu dining room yadde yaliddabo naye nga waliwo kagundi akalimu like sitting room dining akayumba baakazimba bulungi kalimu ebisenge olumesi bisatu naye nga balina engeri gye bapatitioninga wano eno yandibadde nga single room waliwo aleka dining naye yava ewali sitting room n'agenda mu dining n'ayita mu bedroom yange paka munda mu bathroom n'agenda n'afuna wudhu era mu kudda yayimirira wakati mu kisenge kyange n'akwata mu kiwato n'atambuza amaaso bw'ati n'agamba babadde akakyala bambi kayonjo kyenkagaddeko laba tugudde bwe naye kayonjo bwe kati kikambwe muyonjo bambi totumuleka jjukira omuwala oli gwe nabagambe gwe nakimako airport yaliwo naye nze muntu agala privacy era namugaa sooka ofumimu katono n'afumamu katono nenzigalawo ennyumba we had a conversation nga my friend ali excluded lwansonga oba tomanyi kiki njagala nnyo obulamu buli private munnange ne basaala ebamala okusaala akati bwe yatuuka okusaala n'agamba ye baaba kibula eriwa nze mwennyini naliwo nenkwata omusaalo ne ngutunuza weguli era nasigala n'agamba kati ono mukaafiri amanya ddi kibula weeri you people tetuwa bakaafiri yatutonda alyogo era temuddamu kigulumiza nti mukaafiri astagfirullah bannaye ffenna yatutonda ali omusina diri gyantakinga wabula abantu amu bakisussa n'otuuka okufiiringa nti oba gwe toli kitonde kya Katonda aho okuboola kwali wali bantu bange nensirika omukyala tekyamumalira n'agamba kati omukaafiri amanyi gye tutunda n'addamu statement yeemu kyeyakola ku masimu kutera okubeera ku campus ku bantu abatuuka mu environment nga tekuli tebasobola kutracinga direction n'akwata essimu n'ateeka wansi campus bw'ati campus ne rotate nga neraga north akalimi gyetunudde direction gyazudde ku ssimu ye direction gyetunuzaamu omusaala ogwe banange yaswala yasirika n'amugamba baaba bimpeddeko omuwala ono atali musiraamu bino ebintu abitegeera n'amugamba ekisenge kye tukyetegereza bulungi naye mulimu Quran mulimu ne Bible and that is me nze n'okusaala nkumanyi era nze muntu gojja okusanga mu kyaki leero ey'abakristaayo enkyo zange my'abakatuliki enkyo zange mu yegindi n'ey'abadiventist ngigendamu n'omuzikiti gwe sigugendangamu naye bwe ntuuka mu environment nga kyetaagisa kusaala mbanyi buli kimu nze sirina ddiini gye mbola kuba nkimanyi tutonda ali atya ali omu nasirika ne bamala okusaala ne tutuula mu nsonga ne mugamba ogenda kumpa essimu ye batagenda gimpa n'angamba tagenda gimpa ne mugamba kale ne mubuuza buzibu kinangamba njagala password nina ID gye nayambalanga ku ddwaliro kati ID eyo kwe kwali digits eza password bantu bange nakoppako password eyo nakwata nanonya nasituka nonya aka ID ako ne kambula singamba nti password yange nali sigimanyi mtu password nali njimanyi wala nali njagala nkwate akagundi ka card ako nkamuwe nti ne bwaba atambudde n'atuuka wa like tajja kwirabira ne bwaba yerabidde password nga atenkula essimu yange natuuka nempowa nenkanonya ne kambula nenkomawo muganda we n'agamba bula mama mukyalo tuyisizaamu amaaso n'olyoka otulekaano nga tutudde tulinga abatali mu magezi sister woyo gwe njogerako alabika alinga like 45 years essaawa eno sister we amuddako yali mukyala nga mukulukulu mu myaka era kwegamba banzirako nga balinga abakyunya omwana omuto era n'ambuuza kiki ne mugamba brother we alina akamanyiro ne munyunyula byonna ne bisobodde kujjayo byonna wano ne mugamba brother we n'alyoka okuba nga atundira vanira wange n'alyoka ava ku ssimu n'alyoka atijja n'omukazi omulala ku video call nga ndaba ne mugamba yamanyiranga ngalowooza ndi muto n'amugamba baaba omwana ono byayogera bituufu oba alimba n'amugamba byayogera byonna bituufu talimba ate mwana mugumiikiriza nnyo tolaba nti muto naye shani tamugumiikiriza n'agamba kale munnange olina okwetereeza okusanga omwana omuwala nga mugumiikiriza ate ng'akwagala tekisangika nti ebiki era mbadde njagala nkyala tuwowe ebiki ne mugamba kati tewali buzibu njagala kwebaka ne bakwate kubo ne batambula ne bagenda kati bagenda sente sizigyeko password nyimwade nenga pin tagina yasula n'essimu era bannanga abasajja abafuba bata abakazi ebitiibwa nze simanyi n'alabika yasula agitinkula ayinza okuba yasula tagitinkula but nga morning yatinkula buli wamu
talina data gwe n'omu gwe yasangamu. Yajja essimu yagiza ssaawa zaalinga 7. Naye nga kyenjuka sisita we yamulemerako n'amugamba muwala mwesimye kati bw'afuna obuzibu ekiro. N'amugamba sigenda Juma, n'amugamba wandibadde ogimuwadde. N'amugamba ngenda keera, n'amugamba baba okakasi ogenda keera wano. Yongwe n'amugamba nja keera, yagyeta ssaawa nga zigenda na 8 mu ttuntu ku Sande ng'ennaku z'omwezi 7 Desemba 2026 2025 manya. Be yagireeta kwolwo yajja n'akakeesi akasuitcase n'ngamba bali kaze ssala biyungu mayindize we sinayadde olugoye n'olumu. Sina lugoye na lumu mu nnyumba nti luwe. No? Kati bwe yajja n'akakeesi ako n'engamba oba swamba kiki nsibifaako yagula akakeesi n'essasozi. Nampa mbi yali ampadde nampa perfume waliwo ekiboto cramp bottle abakyala mukimanyi kituyiwamu amazzi agabuguma nga oli mu cramps sometimes walina back pain nali nakimutuma nga akindeetedde nandetamu perfume akakebe ka pike chewing gum nandita n'ebicupa bya shower gel 2. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'obuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo obwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku Sande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo, oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Era bwe yabireeta screenshot zonna messages zinja zikusindikira ebyavaamu. Ne mugamba ebintu bino ompa byaki. I feel like you need to move on. Tambuza obulamu bwawe so bold by the way gyali. Ne mugamba sigenda sobola olina engeri gy'otambuza obulamu bwo ate si buli mukyala nti asobola bearinga ebintu ebimu. Tambuza obulamu bwo. Era omukisa omulungi tokomyeyo Uganda nga nze last option nti nze mukyala nze kanze kagwe otunuulidde olina bakyala bo. Ate ekyokwebalabika bo baagumira embeera zo. You're so protective. Ebbobala lisobola n'okussa omuntu. Like osobola okumeka ng'okoze error. Bino bye twefuula nti njagala omusajja mbubira asobola okunsikako essimu yange n'agikebera. Osobola osanga omusajja ng'obusungu busobola omukozesa bwe kiba kitegeeza kukutema ndaddamu ak'obuntu ng'omukono oba omutwe agutadde wali n'agamba omwana w'abandi. So na preventing ebintu bingi n'enkimugamba kyatakkiriza. Essimu ya dadi wange yali agina n'amukubira ssaawa zaalinga 11 n'amugamba taata nnyina ensonga zagala tujje twongereko nti ate kiki omuntu eyatuuse jjo obuzibu ki n'abimugamba byonna. Naye Shanita asazeewo nti tukole tutya, like we need to end it. N'amugamba mujja kujja enkya tubyogere otherwise obudde buno ndi busy ndina mirimu gyange. Omusajja alemerako n'amugamba taata tulina entambula eyaffe. N'amugamba bannange mujja kujja ekyo obudde bugenze kati saa zino 11 biki. N'amugamba taata tujja. Twasimbula banzaleyo ku Hoima Road ne tusimbula olugendo twasanga jaamu mungi okuva ewa Kisooka kiri wonna jaamu yali mungi okumuvaamu ssaawa nga zigenda mu 4 ez'ekiro. Bantu bange omusajja avuga emmotoka nga bw'abambinyanga n'ebinya tabiwulira. Twatuuka ewaffe mu kyalo ssaawa nga zigenda 5 mu kyalo. Dadi wange kyamuluma twasanga n'abakadde beebase. Naye kyembanyumiza ssaawa buzaawera ssaawa 4 Mr. ne bamugenda ne babukinga lodge nga tezinnaggwa ne bakamunanga omuko kuba obudde bwali bugenze. Naye obuze kyekyali kimu omusajja ono alinamu ejjoogo that is why yadde yambeererawo but I had to leave him ku lw'obulungi bwe ne ku lw'obulungi bwange. Weebuuze ffe aba ne zituuka ssaawa 4 nga tukyali mu kakiri ne mugaa tugende tuddeyo. N'agaana. Twatuuka ssaawa nga ziri 5 zennyini
twasanga abakadde be basene tubakonkona maama n'agula omukazi watunga yafumbye eddemmere okuba taata we yamugambye nti bano bajja nga yafumbye eddemmere yagiboobeza avudde dda mu kwobera oba neefuuka biki nga bafumbye awo mangu enkoko ya mangu bambi ate omuko munnanga ajja eryo effujja abasajja amuli mulina muli 10 ate si buli mukazi nti entertaininga nonsense nze saagala bintu binyinza siva mu bbanga era nga tabingi ndi muntu musirise ne nasirika nengamba kale tewali bizibu ne tubakonkona ne bagulawo okumaliriza okulya saba nga zigenda mu 6 ne tubyogerako awo taata n'amugamba bannaye budde bugenze tugende enkulaga gy'ogenda okusula ne batula mu mmotoka n'amutwala ku loogi n'amulaga we yalina okusula n'abalaga nti yono gwendeese oluvannyuma era minisita n'amuvuga n'amukumya ewaka ye n'asimbula n'akola ki n'agenda ku loogi ne yeebaka ssaawa zaali ziri mu emu bino embaga bya Desemba omwaka oguwedde omusajja n'akomawo kumakya atezena na ssaawa 2 olwo nno maama wange akyalina mu nayiti mukazi wattu ali mu nayiti akubyeko kagawuni budde bwakumakya wabula yajja nze neetoola n'ezigula lwansonga nali nkedde nnyo era nga nkisuubira ku magezi ge era ajja tukeera gyakeera ku buko ssaawa emu kitundu ng'atuuse neyeetoola waati nze nenetwala nzigulawo kumbe bambi maama yali awanise omukono bwati ng'ali mu kusika kateni omusajja akuba bukubi kateni balyoka beetomera nezaala ejjuka maama ng'ali mu nayiti naye ng'ona naga bambi mukadde obadde wano bambi n'akyuka n'anigenda ng'addayo gy'ayira alina okubeera ate munnange yali mu nayiti ebintu ebyo byonna munnaye ne bazadde bange babitunula ne babigatta wamma ne balaba nti yadde omwami ono ayogeza eggonjebwa ate akuliridde emyaka ne bamulaba nga si muntu mutuufu nange neekiraba era tebakiŋŋambako bugambi obudde bwakya ne tulema okukkaanya taata wange n'amugamba ekintu kimu oyo mwana wange nze muzaala mumanyi tayiikiriza ate taagala muntu amuyiikiriza n'amugamba wemuddayo mu kibuga muwe obudde like muwe space kasita olina bamadaamu abalala ate ekyokubiri omwana wange si mutongoze yabimugamba naye ng'ayita bbali n'amugamba olaba kati nze sirina mmotoka naye wenkera ku makya nengula emmotoka nenjipaakinga mu lujja olwo omuyise yenna bw'amanya nti eyo emmotoka ya gundi bw'ayitawo buli kaseera ng'alaba emmotoka eyo weeri amanya nti eyo emmotoka semakamwali naye nga kikyagezaako okuleeta nti omwana ngeri gy'atali mutongoze naye bwe sisuubira yadde nti oyo naye yadde ekintu kyekimu I was so open kuba daddu wange mukwano gwange ne mubuulira byonna era ono kasita bamutwala naye bamulaga gye balina okwebaka we had a talk ne family yange nembeera open gye bali nemba nnyonnyola kyenabidde okubagamba omuzigo guli buli kintu ekyalimu kyali kyange kuba nsanga muzigo gwange era ebintu ebyo byebimu nabireeta mu nnyumba eno gyali apangisizza era yalwana nnyo nangamba ebintu ebyo bigyemu obitunde oba sekyo obigabe oba sekyo bitikko obizze mu kyalo esayitime mbeera omusajja ekintu kye nagaana naye akasigenda kwejjako bintu byange kansooke nninde ate nali mutuufu twatuuka ekiseera ne tudda mu kibuga twalinnya emmotoka gyemusaasigalayo mu kyalo n'akomyawo era bwe twatuuka ewaka yanaaba n'ajjamu engoye ze yagenderamu naggula kakeesi ke nnabagambye n'akyusa engoye n'agenda kati engatto n'azireka zyali alimu vesti mpale nga emumanyi omusajja wayambala kati we yasimbula omugongo bw'ati n'akuba omugongo n'agenda omutima ne guŋŋamba kebera mu kakeesi kano kiki ekirimu naye makula genda okukasaanikula akakeesi nga mulimu toyi z'abaana engoye z'abaana t-shirts z'abaana ebipale ebimpi ebinu eby'abaana ng'omusajja byaleeta nali manyi n'agenda sala biyungo naye n'azukira statement gye yagamba bazadde bange nga tuli mu kyalo kyava abagamba n'abagamba taata nze mukyala wange mwagala okumanya mwagala era nze mwennyini ng'omuntu nasazeewo era ne bw'omubuuza ewaka keesi y'engoye gyeri nasazeewo essaawa bakyala bange bamutegeere kati kyampa amaanyi okugula keesi bye nasanga mu biro bye mbagambye kunze ate kati zino red flag teweetaaga laddu bantu mmwe nga nsirika nga tubeerawo yasigala emitwalo 7 agiweereza yadde yali mu Uganda muno nga n'amaka ali mu maka ge embeera yansukkako omusajja atandika okunteekangako bambega ku mulimu
n'ewaka. Bwe gamba natukeseera nga nyina emmotoka gye ndaba ku mulimu, it was the very car gye nalabanga nga nziza ewaka. Ate nga sigamba nti gyalimu, era lumu ne neekaza ne ntuukirira omwami kuba nali ndudde nga mulaba enfunda 3 ne mugamba ssebo, are you spying on me? Gaye n'angamba madam, why, is there any problem? Ne mugamba nedda, njagala kumanya lwaki nkulaba ku mulimu ate it's the same face. Gye ndaba wano muvubuka talina kye yannyiga, yayingira emmotoka n'agisimbula n'agenda, ne mmanya nti kituufu. Ati natukisa ndaba ng'obulamu bwange buli mu matigga. Bwe yatuuka ekiseera nga ajja ewaka awo ne yeetonda naye nga mmulaga omutima gwasalawo saagala. Ne tubeerawo bantu bange, ekiseera kyatuuka nembeera nensukkako. Ndaba ng'omusajja sikyasobola bbeera naye, omutima gwalina disrespect eri bazadde bange tabaweeramu ddala katiibwa yadde. Neŋŋamba nedda tebujja kuggwa, omusajja ono si mulungi. Nenkiraba, nenkyetegereza, nenkyekkaanya. Bantu bange kye nakola ng'ennaku z'omwezi 31 nakwata ekkubo neŋŋenda ku dduuka. Neŋŋenda ku dduuka ne mpaakinga buli kimu nenkisiba. Neŋŋenda ewaka ne ntandika opaakinga. Kati ono omuwala ye nga yatuuka n'akola ki? N'agenda yali ewange. Era tetulina na lunaku na lumu twatundwa na vanilla na misto ono, nyongera okibajjukiza ng'ali mu Uganda ebbanga lye yamalamu. Paka kati kyemmanyi mwali. Lwansonga agezaako okwetonda n'andeetera ebipapula n'angamba natuuse n'okansolingamu empapula zange za permanent residence. Simanya biki mu America bikoze bitya, because njagala nkomewo, nkulaba okyali muwala muto, feeling insecure nga ndi eri, natuuse n'osazaamu era nkomyewo nsetolinge wano e Uganda, sigenda kuddayo. Byonna nga abiŋŋambye naye nga Mr. Sozi sikalaavu nakuba na musajja akuwa buli ky'oyagala, naye nedda neŋŋamba nedda, let me choose peace over money. Yes, nenvaayo munnange bwe nti nentandika obulamu. Era bwe nadda muzigo gwe na paakinga buli kimu kyali kyange. Wala kye nalabidde bagamba yali yangulira TV lwansonga muzigo gwange muli TV nali ndese ngitunze, like ebintu byali bisobola okwonooneka ebbanga linali mmala nga ndi bweru. Yangulira TV. So bwe yangulira TV eyo embeera nayo mu nnyumba, era mu nnyumba ekintu ekyalimu ekiki yali TV. Mpozi nebino ebintu byandeetera okuvaawa ebweru. Yangulirako ko n'ensawo y'amanda, mujjayo kumanya lwaki ng'ogeddeko. Yangulirako n'ensawo y'amanda ebbanga linamala nga nkomyewo, nengitwalizaako negwa nawo. Negwawo nsonga teyali nti nsawo ntejjudde, wabula kyalinga kitundu kya piisi. Bwekityo bwe kyali bantu bange, embeera yatabuka. Nentuuka ekiseera ng'omusajja ono mulaba ajja n'akuba essimu ssaawa 9 ogw'ekiro. Bwe yakubanga essimu nga nze njijjamu eddoboozi, simanyi lwaki omutima gwaŋŋambako lumu nti situka genda oggula ekkateni y'eddirisa olabe. Ngenda okuggula kkateni y'eddirisa, nze ennyumba eyange yali esooka ku geeti ng'omusajja ssaawa 9 agumbye ali ku geeti bw'ati. Neŋŋamba kati ate ono omusajja mulala, neŋŋamba sigenda mmalako. Nembaako mukwano gwange neebuuzaako ne mugamba omusajja ono nkoze ntyo mwesonyiwa kubanga ne ssente ezaddako okunsindikira awo natukeseera nga sikyayagala ssente ze ge mazima zo nazikozesa. Neŋŋamba nkoze ntya. Mind omwezi gwa Desemba ogwo gwali musasule kuba buli ng'ennaku z'omwezi lumu yateekanko emitwalo 25 kitundu ng'asasula ennyumba mu budde ng'andiira mu budde. Omuntu oyo eyakoma mu sini ey'okuna, njagala tusenvule tubeeko omuwendo gwe tumugattako okuva ku bbaluwa eya sini ey'okuna, kubanga wo wagenda okugiraga ng'alina bargaining power nti olw'obukugu bwe nnina mu kino, ng'agamba nti olw'okuba namala sini ya 4 sisobola kukolera ssente ezo. Is that enough? Not at all. Kyetuva twagala omwana oyo tumugatteko omuwendo akoleyo certificate mu early childhood development. Kitegeeza nti ajja kuba omusomesa, asobola okusomesa nga mukugu, ayise mu batendesa abakugu, okusoma kwe nga kugezeseddwa Makerere University, agenda okusaba omulimu ng'alina omuwendo. Omwana mujje ku level eyo Mukama amuyambe ng'alina a certificate kwatandikira jana presenting awantu Mukama n'agiwerako omukisa, buli lugi lwakonkona nga gulirwa kubanga alina omuwendo ku ye, n'afuna certificate mu early childhood development ne bannaffe aba Comprehensive Educational Institute ekireka. Wandyagadde okumanya ebisingawo, ogenda kubanga oyogera ne Dr. Sarah Walusimbi
okugezesebwa okukakasibwa kwonna kutunuulirwa Makerere University. Dr. Sarah Lusimbi akulindiridde nga bw'olaba ku screen. Munoonyeeko mwogere ebisingawo, otandika ddi, biki by'otandika nabyo ng'oyogedde ne Dr. Sarah Lusimbi ku WhatsApp. Mukubire direct calls omusinkana ekireka okuliraana Kireka Hill Infant Day and Boarding Primary School. Bantu mubwacha buki kumacha nengambako mukwano gwange nangamba Omanyi tugenda kukola bwe tutikonze tukoze tutya. Senguka ku mulimu lide n'edduuka liro tebuli tewakola kubanga ola tutwadde mu season naye ng'osoba n'okunyuka nga n'etaano giganye. Batu bange ssente za rent nasasula nti 800 naye tezaava jjukira obusente bonna investinze mu business olunga sirina yadde 10 yadde. I thank my friend Bambi ayimirira nange nangamba Omanyi tugenda okukola. Nyine ennyumba zange ez'abapangisa wendi. Ennyumba ez'abapangisa mukwano gwange abadde Dubai eyo for over 7 years. Ye yansooka okugenda. Naye abadde mukwano gwange okuva ku mukyalo oli owa saaluuni. Okuva ku mukyalo oli owa saaluuni. Yanjigiriza enviri, we've been friends for over 7-8 years. Kuba 2017 kale nti n'omukwano gwange ono, that means emyaka mingi paka kati. Nangamba sikuwabya oba kugira muntu oyo, kulemesa muntu oyo. Naye amazima gali nti senguke wakale ku mulimu oveeyo lwa nsonga. Bw'ona senguka nti ovudde mu nnyumba eyo, ajja tandika okulondoola nti bw'ova ku mulimu oddawa. So kigenda bafa beta osenguke wonna. Oba mukitegeera bantu bange. Ne mugamba kale tewali buzibu, ne mugamba nisirina ssente. Sengula ebintu bye kati mbiteeke wa mukwano gwange nangamba tofaayo nze wendi. Ne tubeerawo naye lwaki nakikola ekyo musajja atuuka ekiseera nga Sundays nali sikola. Naye ng'oba oli mu nnyumba ng'oguddewo bw'oti omusajja omwekangira mu nnyumba n'atandika okuba nga ali arrogant nze n'ennyumba nze ngisasula ndiwaddembe okujja obudde bwenjagalidde ebikoze bita nangamba Mr. Susan Nature wasonga ennaku z'omwezi 2 January 2026 omwaka guno gwennyini nasiba ebintu by'ennyumba. Mukwano gwange yansindikira emmotoka ne mpakingamu ebintu byange byonna ne bikoma half. Tebyali bingi kiryawo. Ne tugenda ne ku by'okumulimu ne tupanga byonna. Jjukira ku 31st ebintu byange naleka mbipaakinze ne nsenguka. So he kept on coming n'abeera nga ajja nga ngamba kale ng'abeera nkubira essimu njagala kukulaba. Nga mugato ojja sobola kundaba kati ekiseera kyatuuka nga ndowooza laawo wiiki nnamba mugato ojja sobola kundaba ndi wala biki. N'addamu omuze gwe gumu n'adda ewaka kati agenda otuuka ewaka nga ennyumba yafuna nadde omupangisa omulala nga mugamwala yali muno yasenguka yavaamu na kiro. Twagenda ozuuka nga ennyumba nkalu ate nga bwekityo bwekyali lwa nsonga. Naluka ekiseera nga ne baneiba mbeekengera nga ndabira ddala nti kirabika waliwo gwe yateekako nga mbega. So nasenguka kiro ssaawa nga 5 nga basinga beebase kale nga beggalidde. Kati n'abeera n'essuubi nti oluliba olwo ku mulimu ajja kundaba. Kati ennaku z'omwezi nga 8 edduuka eryo January bateekako akapande ka rent. Kati ewaka talina ssuubi agenze n'otuuka eri ku dduuka bataddeko akapande for rent. Awo yankubira n'angamba njagala kukulaba. Ne mugaa togenda sobola kundaba n'angamba kati ekiriwo nsaba ku bintu byange ebiri ebyo kubanga ekisinzi sikyasobola kuddamu okukwatagana naawe. Ne mugaa kale nja bikuwa. Kati nze ng'omutima gungamba Mr. Sozi n'abatuwuliriza nti alabika ayogera kale ku ki ku ngoye zino ze yaleka. Kinabidde okubagamba waliwo olunaku lwe yajja era okwetonda. Kati mu kujja okwetonda kakeesi ako n'akola ki? N'akatwala ke nakebera nga mulimu ngoye z'abaana kyokka nga yagambye bazadde bange nti asazeewo asaze ebiki ebiyungu. Kumbe temwali myadde olugoye lwe n'olwo mwalimu byakuzanyisa by'abaana chocolate bitoys biki bitupisi by'abaana bipijama weebityo onze kale. Kati ze nali ndowooza oba ayogera ku zino engoye ze yali alese wakazi yali ayambadde nga tuva mu kyalo. Kati olunaku lwe tulonda akalulu ka pulezidenti ne tukola puroguramu naye nze ne mukubira ne musinza amagezi ne mugamba mbadde mu kitundu bw'ekitikke nga nkulinze sikulaba kati tukoze tutya. Ne mugamba n'ebintu by'obadde oyagala nnyo omuntu mukyala gwembirekedde nze mbali ne puroguramu nkoze ki? N'angamba kale tewali buzibu. Ne nkwata ennamba y'omuwala ne njiwa omusajja eyo kati omuwala gwempa ebintu ebyo. Ye mukwano gwange yampaako ennyumba ku nnyumba ze ze yazimba ez'abapangisa bambi ng'ali Dubai gwe nawe ebintu ebyo. Nga kwegamba ennamba ya Mr. njiwa ono nga neeyiyo omuwala njiwa Mr. kati tatumetuuka ne boogerezeganya kumbe nze nali mu polling station around
nga ninda kulonda kalulu ka musikani ka president kati mbuwe yabi mutuusaako n'amugamba bino byokka byakodde n'amugamba ebyo bino byampadde mbu n'asooka agaana obbikwata mumbuuze lwaki yali agaana obbikwata ebintu yali ayagala buli kintu ekiri mu nnyumba nga kiki yali akimpadde Mr. Sozi n'abatuuliza nawulira obusungu namuddamuko obubi kuba yankuba essimu n'agamba bintu byewadde omuwala nga sibitegedde kunze obadde oyagala bintu kyebira mukama wange mbuulira n'agamba njagala ebintu byange bye nnakuwa njagala TV yange njagala ebintu byonna byennakuwa nga nvudde ebweru ate naggulira n'ensawo y'amanda ng'ovudde ebweru ku kyeyo njagala Mr. Sozi omusajja namuddamuko obubi ne mugamba sirabangako omusajja mukopi nga ggwe bwentyo bwe namugamba n'agamba kale tewali buzibu naye nze njagala bintu byange Mr. Sozi n'abatuwuliriza nakwata TV y'omusajja Tenabidde bagamba akamotoka ke twagennya mu kyalo yapangisa kapangisa lwansonga yakadda mu ggwanga nga talina mmotoka nga ye kati ewantu we yazika akamotoka awantu awo nali nkyajjukirawo nze TV ye nali nsobola ogikwata negitwala ewa mukyala lwansonga amaka g'omukyala nze nali nga manyi lwansonga nze omumesitoyo yankwana naye nga amaka g'omukyala tegeesudde wala naye nga we mbagambye nti nze omusajja mufumbo asobola okunkwana nenkwagalira bbaawo sikyenyumirizaamu wabula nsobola okwagala bbaawo omuntu ne wamba ndi awo ng'ekitiibwa kyo nkikuwadde like seriously nga sikuprovokinze sikoze ekirespect nga njikuwa n'otamanya nga baana abawala abeemulisa famba nkimanyi yeggwe mukyala we era akwagala yatukira okutera mu maka akwagala that is me kati nze ebintu nabiyisaawo napaakinga TV ye mu bokisi gyeyali angulidde bagisumula ku kisenge ne bagiteeka mu bokisi nempaakinga buli kimu kye yampa shawageero perfume chocolate biri embagamba byampa okuva ebweru wabula kasitandi akagendako TV saakama lwansonga baali bakoneddemu emisumaali gino egiri permanent gitasumulwa na skuru bakitegedde abategeera ebyo gundi like emisumaali gye basumuza skuru si gye baali bataddemu kati akantu ako tekasobola kuvaako kati mu bintu bye namuwa akantu ako tekaalimu ne chocolate nali namulya ensawu y'amanda yo saagimuwa lwansonga nze nali nagakozesa Mr. Sozi omusajja n'akaluba n'agamba njagala bintu byange njagala bintu byange n'abeera nga nkubira ndi mu depression edduuka nalijjayo ku lulwe nga engeri gyali annenyirira ntaddeko bambega olwo kati ndi mbulamu ntudde ndi waka ne maali yange yonna ngitunulako paka kati ndi muzigo mukwano gwange gwe yampa nkyanoonya engeri gye mpangapanga obulamu simanyi mugenda bitegeera naye omwami oyo ebintu nabitwala bwe yajja akamotoka bwe yakeeyazika obulamu ne butambula bwebutyo Mr. Sozi n'abampuliriza bwe nabitwala namukubira essimu ne mugamba genda ku location eyo nenyimusindikira oggyeko ebintu byo n'agamba kaale kati bwe yatuukawo n'abikebera kati agenda olaba nga bisabbuuni nabikozesaako nabinaabako n'ayomba lwaki wanaaba ebintu byange ng'okimanyi tonjagala biki n'ayogera bingi Mr. Sozi abasajja bano mubaamu omuntu gw'osanga ng'olaba muntu mukulu naye amagezi kama nsonyi saagala kukozesa lulimi luvoola n'agamba amanda nga sigalabyeko ne ka TV stand nga sikalabyeko n'ecupa kyange eky'amazzi kye nakuleetera ekya cramps nga tekiriiko ne mugamba amanda onansonyiwa nagakozesa naye bwe ndifuna ssente ndigakuwa n'alemerako n'abeera nga nkubira nga ntiisatiisa n'agamba nsobola okutracking ekiri mazima yantrackinga n'ansindikira location wendi ekiri mazima nga kyekitundu kyendi mu Mr. Sozi natandika okutya yatuuka eseera n'agula emmotoka nga ne bwe ndaba ekika ky'emmotoka kyavuga neekengera ntya nefuna trama ku mutwe bamaada baganda bange munansonyiwa temunjaginga embeera yansukkako ng'omusajja amaze okunsindika location nga ne bazadde bange abakubidde abagambye esi bw'atampa bintu byange ngenda kukola ekiddako muwadde ennaku 2 bannange ensi yatabuka omuntu akomye obulamu bw'omuntu by'okusaaga munansonyiwa nagenda ku poliisi ne reporting nga nendoopa omusajja ono ng'obulamu bwange mpulira ntidde guiltiness yanzira mu bwongo nenga omusajja ono ambeeredde wandabiridde tebankonkonye nako kati laba bigweredda ku poliisi naye nga ntidde lwansonga essimu yange eraga nti agenze muba emyamasimu atrakinze essimu yange ategedde wendi
andagidde ddala n'ekifaananyi ky'ennyumba w'ensula n'eŋŋamba kati obulamu bwange buli mu matigga nentandika osibanga mu nnyumba ya mukwano gwange nga negaliramu sifuluma n'aŋŋamba ngenda kukola ekiddako ŋŋambe njagala kasitandi kange n'ekicupa kyange eky'amazzi n'ensawo yange ey'amanda byenjagala byokka bane nga sirina ssente za kugula kasitandi ka TV, sirina ssente gagenda kugula sawo y'amanda $800, sirina ssente zigenda kugula kicupa ky'amazzi oba kyali kya $2.5 nenga ekintu zikira nkyakirina era bwe nali ngenda ku poliisi ekintu kyonna kiraba nenkitwala ku poliisi. Kiseera kyatuuka ne bamuyita ne bamugamba omusango gwa threatening violence si mulungi, kyonna ekituuka ku muwala ono you're responsible, evidence agirina wamutrackinga messages azitulaze ne bamugamba olina emyaka emeka ne bamubuuza n'agamba nyina emyaka 47 ne bamugamba ne musajja mukulu tokolanga kolosi mbulamu obwo bukyanga ozaalibwa you mean you've never made any loss in life. N'agamba nali nkoze ku loss naye sina kyamukolera afubenga bwasobola ye anoonye ebintu byange abimpenza sina kyamaanyi kyemwagaza ne bamuvuma kale bamugamba katagenda nabikuwa yabikozesa ne bamugamba tufuna serious cases omusajja ayanjula omukazi n'ateekamu obukadde 10 mu birabo byokka sigamba nti wabula ddiko omusajja abamu basigala n'emmabanja omugole n'afumba wiiki emu n'ano bakati abo boogere ki biki byeyogerako swaba oli musajja mukulu biki kale bamuyisaayisaamu nnyo eggaali ne bamugamba toddamu threateninga muwala bantu bange that mark the end of me and that guy. Okwawukana twawukana naye obulamu bwadde emabega. Edduuka lyange liri worth miliyoni nga 8 ku miliyoni 9 right now. Ntasoze njaka musindikirako stoko yali nnyingi ate ng'ebintu ebimu nali nambireka wakaye nga natwalako bya display being nti container teyali nnene, that means nasuubulanga ebintu bingi ku kampuni ezo zikola ebiviiri eza Darling Angel biki. Bulamu bwange bwasebengerera kuva January ntudde esi wammwe mali yange ensula nayo mu nnyumba nengitunulako bwe nfuna amaanyi nentambulako nempita mu saluuni nentandika okuvuga abannange ensuubuza namba yange yiino mbeera mwetaaze nera bukyamba yitamu abakyala nakafunayo omuntu omu ate bwe yajja yatwala bya $5,000 nembeerawo ebintu byange mbirina wano mu nnyumba mali yange ensula nayo era paka kati ndi waka ndi mu nnyumba basonga nali sisasigazaayo backup ya ssente nti no bazadde bange sigamba nti balina ssente eziri awo wendi nesaso zingenda mukwatira vidiyo y'ebifaananyi ebyo ebiri mu nnyumba ey'ebintu byonna neka vidiyo nkamuweereze naye wendi essaawa zino naye omuntu yenna ali mu Uganda ng'alinayo omulimu nsaba omuntu yenna amanyi ku muntu alina omulimu anyambe mu Uganda. Kale nga siwala nnyo nga nsobola okukola nsobola okufuna rent ow'emyezi 3 nsettinga bizinesi yange netandika okukola kuba capital yenna mulina era ebintu misitasozi bakuba video call saawa zino so nabyo mu nnyumba mukwano gwange gye yampa kati omuntu yenna alinayo omulimu anyambe nkole paka penafuna rent saagala nnyo sinja funa nyumba ya bbeeyi nafuna ya 15 oba ya 10 yonna enaabezza mu busobozi bwange sinasinzira ssente nze nabakungaanyiza nga nkola natuuse nafuna second thought negamba ebintu by'otunda tebivunda linnyonnyonya otambula oddeyo okole onoonye ssente z'okupangisa kuba ebintu byo weebiri osobola okubireka tebivunda kuba ebiviiri tebivunda edduuka lyange nali saateekamu bisigo being nti yali container ate nga bisobola osaanuuka tewe bityo webiri bantu bange yenna ayinayo omulimu seetaaga capital nti wuuno wabula yenna ayina omulimu ng'asobola okugumiikiriza nti omulimu mba sigenda guwangaalako go ge mazima mba ekintwala gya sifunayo karenti ka myezi 3 egitandikibwako bwe mmala okufuna ssente za rent kuba capital mulina njoke ntandika okukola ki okuddamu okusetinga edduuka lyange kawunta yange buli kimu kirina display buli kimu kutya zange ez'ebiviiri display kutya za nigiina byonna mbirina mu nnyumba
naye omulimu anyambe nfune nsobola okufuna ssente zaaki. Alowoozezza okudda ku kyeyo ntandike okuddamu okukola ate nfune eza renti. Ng'obulamu bwange tebukyasobola olw'obulwadde obwo bwe nabagambye bwe nafunira eri ewa mukyala oyo kigira ne kidda ntuuyanirira nefuna kamunguluze nefuna ekifo ku maaso nengwa naye nga sinsimbu nti nsimbu no wabula ekintu ekyo kijja kati ewantu esi kyasobola n'okukola emyaka 3 n'emyezi egyo gye mbagambye kwali kugumya mutwe. Mwebale okuwuliriza bantu bange. Pozi n'akatale ke kakumbozi y'omukyalo oli eyambonyabonya yali wa saaluuni ebintu byamutabukako. Yazaala abaana baali 4 n'afuna saaluuni kati yali sizoni nga yannaku nkulu n'akwata omukozi waka n'agenda naye ku saaluuni. Bwe yamutwala saaluuni baggalawo mangu nzolo babinyumizanga nava nayo nannyuka n'omukozi n'amutwala mu loogi. Omukozi ne bamusimba ecupa ya soda n'agenda n'omwami omu mu loogi. Kati bbawe yamukubira essimu n'amubuuza mama gundi oli luddawa. Yamugamba nti alina kasitoma gw'alina ku saaluuni naye beesibiddemu obutabakwata aidombo obudde bwali bugenze. N'amugamba kale mbu omusajja n'avuga emmotoka n'ava awo ewaka we twali tubeera mu maka ge n'atuuka ku mulimu awo ku masitoowa kuba omukyala yali akolera awo ku masitoowa ng'amanyikiddwa nga ne saaluuni nnene. Agenda okutuukawo ng'ettaala sigamba nti oba beesibiddemu fayini balina bakasitoma bwe bakolako ng'ettaala teriiko. Yali izze nnyo n'addayo ewali abaana be. Kati omukyala yajja ssaawa 9 ng'ajja n'omukozi n'amugamba maama vi kulikayo nti nvuddeyo. N'amugamba nga muluddeyo nti mbale ne kasitoma ng'asiba nga wa dread ate babeera beetaaga obudde ky'ofula amuluddeko. Omusajja n'abagulira n'abagulira ne bayingira naye omusajja ne bagenda omukyala n'ayingira ekisenge bayingira ekisenge omusajja n'aggalirayo omukazi n'ajja n'akuba omukozi oyo n'amugamba muvaawo. Omukozi n'ayogera n'agamba anko mbadde ngenze ne anti ne bangulira soda n'ayingira mu loogi ne anko. Kati obudde bwatya ku makya famire y'omwami balina ssente ne bagenda ku ddwaliro eri mu kibuga lesigenda kwatuukiriza ano linnya abaana ne batwala ku DNA ku baana 4. Omusajja asanga ayinako omwana omu ate asembayo obuto obufunze ne kapresha ke yali amuteekako nnyanjula yamala n'amwanjula abasitabwa natolo bayimba. Omukolo ogwo tegugwamaane guggwa ate gwali gwakamala okuggwa gwali gw'amaanyi ku kyalo eyo gye batuzaala. Weebite we byatambula obufumbo ne buggwaawo. Omusajja n'amwatulira nti nnyina n'omukyalo omulala tuli mu baana kati bali bawezezza abaana 3 n'omugole oli. Nejjukira ebbanga lyabeera n'omugole oli teyasuulako bweru ate teyakimulagako nti alina era kasitono katemba yaggwaawo yakimulaga nti nnina omukyala nnina omukazi omulala. Obufumbo bwe ne bwobute we buggwako ati omukyala yalokoka abulira nanjiri ku kyaki era ne bwansanga takkiriza nti yenze nina byempitamu naye sirabika bubi nnyo. Mr. Sozi wale kutuweereza ye emboozi yange bannange ba brother ne ba sister abali kuno ku Sozima omuntu yenna ng'alina omulimu within Kampala anyamba anconnectinga yo nsobola okukola nsobola okufunayo ssente zaaki eza renti kuba ne bwetunulira butunuliza ebintu byange nga ntudde nabyo wano mu nnyumba tulira nga nfa ng'emmaali ogiyina naye ng'akasente tolina. Bantu bange mwebale nnyo kutuwuliriza. Afunye akalimu konna ajja kubayitira mu Mr. Sozi sigenda kugaba namba yange wano. Mu kitundu kino ekisembayo nga ngenda okukola comments zange njagala okusooka okusaba eri yenna 1 alina omulimu atuyambe sister afune ensimbi. Ate era bw'obanga owulira nga kikutteko njagala okukwaniriza bw'obanga osobola Mukama nga ayogedde naawe oneegatteko tuyambeko sister. Bino ebintu bisobola okufa, bino ebintu bisobola okubbibwa. Sente ze zitudde mu bintu bwe biti kati ali staka wano wayinza n'okukolera ensobi yeebase n'atagwana ebirala ebivuddemu mukazi wattu agezezaako okwekuuma naye ne biwunzika bubi mu kantu akalabika nga akatono. Nandisabye okubanga kwe kusima kwaffe nga famire tusobola okwekolamu omulimu kino ne tukikola. Alitunyumyako mu byafaayo alijjukira nti famire eno yamusembeza famire eno yamuyisa awabi bwe yali staka. Ayinza okubanga yeetaaga ndowooza kinene ndowooza akakadde nga kamu. Nsabo negatteko ennamba nga bw'ogiraba ku screen
bwoba olyanga okwatiddwako nga tulina kituyinza okukola sister tumugambe era nze njala kusinzira n'okulangirira sister nga nkusaba funa buloka mutandika okunoonya edduuka ebikozesebwa obirina weetaaga bwetaaze sente za renti njagala kuwa obuvumu njagala okuwa obuvumu nti tandika okunoonya edduuka mu linnya erya mukama waffe tugenda kukikola mukama agenda kukikola okuyita mu bantu be tujja kwetaaga miliyoni ng'emu yokka sister tumufunire ekifo nja kulambula ekifo kino nja kulambula edduuka saagala kulitunda ndi baligule goodwill sister muwulira obunafu bw'alina n'ebizibu bye mukudde ebweru okuba ekyeyo amaanyi takyayina so njagala okulambula edduuka kale ate si kulambula dduuka kwate ati bintu biri waka edduuka eryo nja kulirambula edduuka eryo tulisasule sister apange ebintu mbalage oba location tugisharinge bulungi oba edduuka tulikubira akalango nga tukola akalango nga ffe kenyini tukekubira wano ku channel yaffe ey'ekitiibwa nga tumanya emaali ya mwannyinaffe muganda waffe mukwano gwaffe weeri nga tumuwagira mu ngeri ng'eyo so oba oli eyo ng'osobola kutuwola saagadde tugende mu kutuwola nsaba mukama nga bwakkuteko obiwulidde okuva mu kitundu ekisoose okutuuka ku kitundu eky'omwenda obulamu bwa sister obuwulidde n'okufuba kwe n'okuyana kwe olwa famire eso nzikiriza nti tulina kye tuyinza okukola okukyusa obulamu bwa sister nga tumufunira rent atandika okukola tujja londola bizinensi eno mukama nga bw'anaaba atukozeseza nkwaniriza okuneegattako tubeere nga tumwogere namba ogiraba ku screen. Let's do something for our dear sister. Kakati Haji ono okubanga ali asobola n'okubuuka mu mukolo ogw'okugoba emizimu n'agenda akwata essimu kyali kinene eri abantu abalina omuze abala temukigenderera oli najja kukwana nga toli wa ddiini ye abamu sijja gamba nti Haji ono yali omukubbo ne nakyo njala kibagamba abamu ng'akimanyi nti ayingidde mu relationship naawe but in case of anything ng'ayagala kuva mu relationship eno ng'alina way out asobola okustadinga nga akimanyi nti tojja kukyuka kumwegattako naye tajja kwegattako naye naakusuula mu mukwano bw'ayigoowa ng'ayagala okivaamu n'aleeta akakwakkulizo ka ddiini nze nandikwagale naye waffe baakuganye ate sisobola kugenda mu ddiini yo kati oba ojjamu naye ng'akimanyi tosobola n'akutega akalippaako nkukakasa abasinga obungi ekitimba ekyo mukiguddemu omusajja ono obutaba wa buvunaanyizibwa kimala obutakuwa kitiibwa kuno si kuwa kitiibwa n'akubuukamu n'agenda akwata essimu n'agenda ku video call n'amala akuddira ng'oli awo ng'atalina byakukola oli awo olinga ali desperate ennyo nti akuyamba buyambi eno red flag yali nnene nnyo abasinga obungi wano aba agamba nti wamma kanviremu mu maaso awo so obusosoze bino ebintu bikolebwa saagala kyogerako nnyo naye ebigambo bya sister bitegeereddwa bulungi ng'abantu bangi beefuula abatuukirivu ne balaba abalanga babi enkola si yaabwe katonda waffe ffenna please make me understand your religion make me love that belief okukkiriza okwo kwolina oba ebyo byokkiririzaamu binjagazise ate tobyenkaka bwe mba sibyagadde it is okay tetuli bamu gwe boobiraba onyinza oba nga si bwe mbiraba naye leka kunsosola oba kumboola nze njala kukkiriza nti n'eddiini entuufu ekyo si kyegamba abantu baba babikola nga bo abantu basosola mu mawanga ng'alinga agamba nti eggwanga lye ly'eggwanga erikkirizibwa amalala si mawanga eyo nayo nsobi kakati ndabyemu okumanyiira kwa mulamu ono waliwo ebintu byolala n'ogamba habana abantu nja kgenda bafumbirwamu ne bajja kumbeera abantu bazibu please pay attention to those small details munnange genda ewuziba ebigambo ng'ebyo ono omukafiiri ono atamanyi nanjuba gyeva kakati agenda ogira campus nga eno edirection ng'olowooza nti abono basobola kirabika ng'ekityo naye olumanyi olwo ng'ate bakumanyiridde nawuwo gye bakusanze si kabonero k'obuusa amaaso omusajja ono teyali wa buvunaanyizibwa kimala simanyi bwe yabeera n'abakazi bali abalala be yalina simanyi bwe yabeera nabo naye teyali mwegendereza teyali mugunjufu alinga empisa ze ezaali awo nga ayina buki bu MBs so nga ate yeetaaga terabyte bw'abanga abadde data yeetaaga kubeera na terabyte nga GB batemala n'akatono oba nga yeetaaga kubeera kwa unlimited bwe ba space ng'ali mu terabyte omaze okugenda gye bazaala omuwala mu ngeri ey'olumanyi tolina buvunaanyizibwa omaze gakuba kateni kakati omuntu ng'oyo ebintu ebyo nabagamba nti mubigendererenga ajja kwogera nga bw'ali omulungi n'ebikolwa bye byogera nnyo okusinga ye era ekyo
tokibuusa maaso. Njagadde nnyo mukwano gwo oliwo okuva ku saluuni bwe bakumya omukwano gwabwe ogw'emyaka egiri mu 7 abange tuyiga okukuma ku mikwano eno gye tugenda nga tukula. Emikwano gy'ovudde nagyo eri wansi gy'emikwano egy'ensonga. Tojja kusobola kukola mikwano mu biseera eby'obukadde bajja kuba tebakwesiga naawe nga tobeesiga. Okukuuma emikwano nsonga nkulu. Funayo emikwano 2 3 4 5 bobeera babeera mikwano gyo ne naawe beera muntu abeereka naawe. You want people to be your friends but you're not friends to anyone. Oyagala abantu babenefiting mu benefitings eyo nayo nsobi. Bankuba kyeyo lwaki business zibalema. Awo nja kwogerawo omulundi omulala kubanga ekyo njagala nkiwe topic yakyo oba oli awo tubeeko engeri gye tukitunuulira. Abaana bava ebweru ne capital bakomawo Uganda sente ne zibalema okujja mu business ne batunda goodwill yateekamu $2,000,000 n'awunzika nga atunze $12,000,000 n'obusungu n'okubeera desperate nadda ku kyeyo ng'akoze loosi. Ekyo tujja kyogerako olulala. Kakati obukopi bwa Gaayo ono no Gaayo agimmenye naye nja mwogerako mu kitundu ekirala. Njagala mwogerako nga yekka ekisembayo eky'omukyalo ono wa saluuni mumulabye bwaweebuuse. Aweebuuse mukyala wa saluuni aweebuuse era awunzise kimulidde. Ebigambo byange byakwebaza sister we bale kugabana naffe emboozi eno bayize. Nsaba Mukama atuwe ekisa atufune abatuwa akasimbi ako tusobole okufuna rent tutandike okubanga tukola. Nkwegayirira negattaako tubeeko kye tukola ku lwa sister tusobole okukikola eno gikole nga saddaaka ebirala birekere Allah birekere Kristo ajja kukolera nti nabakolera yingira mu kwesima kubanga bwe nali omuyala wandiisa sister kiyeetaaga si kinene bwe tutunulira olugendo lwatambudde n'engeri gyafubye. So join me nga tukyusa obulamu bwe naako akantu akatono ne tuba nga tusobola okubaako kye tumugattako. Nsaba emirembe gya Katonda gikubeere. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.